bakungubazi bannange, abaami n'abakyala, buli muntu mu kitiibwa kye, olunaku lwa leero lwa maziga olw'okuba tufiiriddwako muganda waffe Ismail. Ngenda kwogerako mangu naye nga nyimiridde mu biti bibiri byokka, ebirala sijja byogera. Nyimiridde mu kiti eky'okuba omuntu kyekisooka, then ekyokubiri nja ku adressinga nga bwe nsabiddwa olwa music industry. Mu kiti ky'obuntu tewali yali yagadde muntu munne kufa, naddala mu nfa ng'eyo. Oba twawula pate, oba twawula emisayi nga gw'olina gwa bbulu, nze nina gwa reedi, tewali yalisabidde munne kufa, naye ate teri yalisabidde munne kufa bw'atyo. N'olwekyo nga nsaba nti ffenna tugoberere na ssaala, newankubadde tumanyi nti Ismail wagenze, ffenna we tukola ki? We tudda. Engeri eyinza okuba ey'enjawulo naye nga tuddaawo. Naye ffe ng'abayimbi ku sayidi eno tulina okuba nti tunyoleddwa nnyo lwa nsonga. Nze omu ku bakonvinsinga Isima oyo okulinnya ennyonyi okudda e Uganda. Ekintu ekyo kigenda kunsigalako nnyo ng'omuntu, kuba nalumwa nnyo okulaba nti yali alina amagezi mangi mu kunnyonnyola. Waliwo ekigambo kye bayita okunnyonnyola omuntu nannyonnyoka. Tetulina nnyo bantu bangi basobola kunnyonnyola newankubadde babeera bamanyi ekyokwogera. Naye baganda bange tufiiriddwa nnyo. Naye buli awaba ekibi tewabula kirungi. Isima abadde asobola okugatta era alese atugasse ffe nga ba bloggers, kubanga at least kati musobola okulaba nti organization ey'aba bloggers kati mirimu tebikyali bya kiyaaye. Ffe ng'abayimbi tukimanyi nti kati tetukyasobola kukola nga tetulina ba bloggers. Era baganda bange, bato bange mwenna, katubasabire emirimu gyammwe mube nga mbeera mugikola bulungi. Bamaseeka, taata ne family, Allah abatukuumire era abagumye, era nsaba Allah taata akunkwatireko, kubanga Ismail talese mwana okusinzira ku nze, alinga atuggaliddeyo nti tetulina kuddamu kumunoonya, naye yali ntegeka yaani ya Mungu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Omukulu Muhammad